microphone eno yongeza microphone eno first lady ayogeringa edobozi bali bulira best. People power, our power. Alana monjere ngamani. People power, our power. NUP everywhere. Nobody rubare harimu NUP. Alana barubare. Mwashe mezeri izoba. Kuna nyine famu yete uliyo munani mwe mana mahete. Kokomu kagaja tine nyinji. Na nyentine nyinji. Tuzomuzeka nusauria mwe. Abana barubare. Nabaretera mkwe wanyu. Echamureta numuchumanya. Naendangu mumuho bururu. Kwa le presidenti. Hime changa chirachize rubare kwaka. Abana barubare. Ono kumukunde banu mureba ntakirire kuba first lady. Kwa first lady nimwe mu burambe. Nimwe buratera karuru mukampo wa first lady. Nibanga bari kutera karuramba. Nana abana babaji. Muri bakabinyo. 2015 ko kubanza. Mugende mutera karuru. Aho rarebe ambrero te hotik. Aho rarebe ambrero te hochi. Ntaka rugira higuru. Tali nyenda kubebaza kushoza stand. Mwebare kushoza stand. Batureta kuno muchaka. Baturete sebisha ibiringa bibiri hari ya rubare. Mwabire mukujira. Mugiye manzi. Mwebare kwija. Mwebare kutagira. Mwebare butanshwaza. Udagaruke Buganda niza kugira ngo abana bo witura cinkunda. Abana barubare. Ngo mukazo rugire Kayonza akarara na barabya musente. Omuntu yakuretera umushenga nokora ki? Wagwakira no heza no jina nokore cyo rukwenda. Abazirira nyo mwabaze murahira. Mbabo barire sente nyo mwabaze. Omukazo ziresire mugira ngo nareto gundi nituza kuzirya ko cyo korana mukora ki? 2015 muzakutikinga ki? President bishabonye kirize ko abantu baba barubare obagambire byone byo binire ntire nimbagira ngo mu Uganda yawe nibaza kuba very happy. Number 1. Wewe bari mlonga mama konka byona wabigamba byona byogene siwe kiri nayenga mu. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV ko since dobango tuwuliriza kuli sayi nnyo obwakeddego mukwano gwange naye 10 ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Abali emitala w'amayanja mbaniri nammwe abali mu ggandalo lya weekend mukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo gano. Kakati akatambi kakuteereddeko bulungi nnyo nga twandigambye first lady ng'agenda mu maaso n'okubanga awaayo ekigambo kye eri abantu b'entuŋŋamo. Nga tuvudde ku mbeera yalabikibwawo nga twakatuuka embalala enneeyisa gye beeyisaamu yali embi nga baagala kuteekawo kifaananyi kiraga nti mu West temuli mu buwagizi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne basiga obukyayi ne babeera nga abapurezentinga abantu b'omu West nti bo bakyayira ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakuba abaana emiggo ne babasiba n'ekifaananyi kye bagezaako okusindika nti abantu b'entuŋŋamo tebageza ne baaniriza Kyagulanyi oba banaagezaako ye embeera gye bajja okuyisibwamu. Naye wakati mu ebyo byonna byonna twebaza abantu b'entuŋŋamo nti tebaatidde tebabadde batiitiizi bo baalaze nti nno bali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka era tubeebaza nnyo n'ekyensuso olw'ensonga nti nno baalaze omutima ogutasangika bayaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri gy'otasuubira nga balinga nabo basindika ekifaananyi nti ebyo byonna byonna ebyabaddewo tebyabadde mu mikono gyaffe era sifa bavunaanyizibwako wabula akabundu akatono ennyo akasiziddwamu obukyayi okugenda mu maaso n'okuteekawo empisa embi mu ngeri y'okwanirizaamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Message nga woogirabye n'abakyala nga waagenze maaso n'ogispreadinga mu bantu b'entuŋŋamu era bwetyo tubaagala nnyo mutwale ebigambo ebyo era mukimanye nti nno gye bujjako
eggwanga Uganda lijja kuddizibwa mikono gy'abantu. Oli ku Yugi Update TV ku badde osinzira obanga otuwuliriza, mbagala nnyo, sigenda kweyongerayo. Sharinga, commentinga, likinga.